Nze sisobola kugula muguwa gugenda kuntuga. Kikafuuwe. Toyinza kunguzisa muguwa ate gwogenda okuntugisa kaba kamanyiiro nnyo kaba kasinze n'ekikolwa ky'ogenda okukola ekyokunzita oba ekyokuntuga. Nga sinnabaako kye njogera, sooka oggyemu app eyo mu ssimu yo. App eyo bagiyita Munno Watch. Omaze okugiggyamu oba onoogiggyamu mmaliriza okunnyonnyola lwaki olina okugiggyamu. Abantu abo buli lunaku batulangira obunaku, batulangira obwavu, n'okuba mbu twerya nkuta, tetuyina we tusula, tetuyina kyakulya, n'erinnya baatupaatiikako nti bafuuti bigere banaku nnyo tebalina kye bazzaako. Naye mu bunaku bwaffe, mu bwavu bwaffe, tuyina vijje waffe gwe tunyumirwa ennyo. Tuyina vijje waffe gwe twagala ennyo. Ayogerera muvi ng'ennyonza. Era ng'atutwaliriza obuwaŋŋanguse n'abali ku kyeyo ng'abatwaliriza ku kyeyo. N'abali mu Uganda nga balina ekiwuubaalo, abatwaliriza ku kiwuubaalo. N'okwata emitwalo 3 mu bunaku bwo, mu bwavu bwo nga n'okulangirwa olwangirwa nti toyina yadde ekyokulya. N'osubscribinga ku Munno Watch omwezi gwa mitwalo 3. Oba wakasubscribinga olabe vijje wasinga okunyumira asinga okuwoomeseza firimu gy'otuukirako. Bukaceere bufuuti bigere, bukaceere bwa Nuupu, temulina kye muzzaako, mubambira buli omu, temulisobola, temugenda kusobola, eyo nnaku yeebatawaanya, ekyo ku ssente zange nga kwoli mu kunvumira. Nze asubscribinze mu mukwano omungi, nze azze okulaba vijje wange anyumisa firimu azoogereranga ennyonza. Ne vijje wange yennyini nga yensonga lwaki nsubscribinze ku app yesitunuulidde na bavijje balala owange yennyini ate nga yenna nnyini app. Mba naakatuuka ku app ekigambo ekinnyaniriza bukaceere bufuuti bigere. Banaku mmwe temuyina kye muzzaako, onguzisa omuguwa nze kennyini ogugenda okuntuga. Ako kaba kamanyiiro. Olaba ekikolwa ky'okutuga omuntu kibi. Naye ate ekikolwa ky'okumuguzisa omuguwa ogugenda okumutuga kye kisinga okubeera ekibi. N'embwa emanya we bagyagala. Vijje Junior app yongitadde. Vijje Junior app yongitadde. Si lwakuba nti tomanyi kwogerera firimu ne tokyayogerera firimu, oyogerera bannayuganda abanyigirizibwa. Atodidde abantu abavuddeyo nga faces okwogera ku bibanyiga, ate oli mu kubakkakkanya. Vijje Junior nze sigaana, by the way kano mu kakootinge mutera otugamba tubuukira, naye nze sigaana muntu yenna kuwagira mwami Museveni. Era sigaana muntu yenna kuggyayo ssente zolya gwe bw'oba owulira nga gwe mugabo gwo ogw'ensi yo. Oba bw'oba olaba nga bw'otunuulira ku baana b'ebbanga lye basigazzaayo, ezo ssente ziri bamala ne bazzukulu bo okutambuza obulamu mu kifo ky'okutereeza sisitimu, n'osalawo otereeza ensawo. Nze sigaana muntu yenna kulya ssente ze. Sigaana muntu yenna kuwagira mwami Museveni ddembe lyo. Kubanga ne mu kulonda kwa 2016 Vijje Junior yajjira ku kaadi ya NRM tetwamukyawa wadde nga yo twali twagikyawa. Twasigala tulaba firimu ze kubanga bannange eddembe lya muntu okuwagira omuntu yenna gw'ayagala. Musi ewa 1995 yakuwa eddembe y'okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi oba munnabyabufuzi yenna gw'oyagala. Naye ate lwaki nze awagira Bobi Wine? Lwaki nze ajja ayogera oluguudo olutannakolebwa? Lwaki nze agamba nti bannange emulago teriiyo ddagala? Ate nfuuka kaceere, nfuukirawa kaceere? Olw'okubanga gwe wagejja n'ogulumira ng'entaana yazzimula mu ggwanya. Ffe abatono tuli ba kaceere, tuli bannaku. Oba onvumira ki? Mba nakkoze ki? Obeera onjagaza ki? Gwe gwani atalina customer care? Nga ne Airtel evaluinga okuva ku customer aguze airtime owanusu eki? Ojja kwebuuza lwaki Airtel yateekawo airtime owanusu 5, ennusu aga 5, ne bw'oba oyagala wanusu 10 esobola okumukuweera bw'omaliriza okugula. Neekwebaza nti kasitoma waffe omulungi regardless otunula otya. Ne bw'oba otunula nga nze yeekolera itongwa, ne bw'oba otunula nga enkima, ne bw'oba otunula nga muganda wange Kapere, ne bw'oba otunula nga ani babiri ki b'omanyi, ne bw'oba otunula nga Kibijjigiri, oba ne bw'oba otunula nga mubi munnange Ssuuna Ben, n'okuba essimu ku Airtel regardless enfaananayo
oba ne bwogenda bugenzi ku customer service nga bakulaba oli sebbijjo customer affe omulungi tukuyambe tutya tewali muntu mulungi asinga customer wo Navio ne bwalinyirira atya naye nga takuwagidde taliba mulungi wabula sebbijjo ne bwalibeera mu byatya najja n'akatono okukuwagira buli mwezi oyo aba customer waffe omulungi lwaki temulabira ku makampuni agabasookawo mu bya online oba ku by'okumpewo customer care ya Airtel ya MTN ya UTL ya zonna company eziri mu Uganda bw'okuba essimu customer waffe omulungi tukusaba okwatirye ku nsolumu bakingamba n'enseka n'engwa n'eribwenti n'engamba Airtel emanyi gweyita customer waayo omulungi nti yenze yeekolera itongwa naye gwe bakasitoma abo mu kifo ky'okubakwatanga egiraasi wasalawo kubakwatira ddala ng'ekitaatika omwana n'ayigga kaseeti oluusi Kadaama ali ku kyeyo oluusi ali Bulaaya ali mu kiyumba kya muntu oluusi ffe abali mu buwaŋŋanguse wallaahi obadde otutambuliza embeera bw'omala okubitazaama byonna n'omala okubitazaama era n'obyogerako onyiiga kubanga nze neesiimisa omuntu atalina magezi oluusi nga mmwe mwesiimisa kwate ki ekikutawaanya omwoyo the more you dig deep the more gy'otandika okunyiigira ddala n'onyiiga ne bikutabukira omutwe the more you dig deep nze era neesiimisa omuntu atalina kyamanyi ku nsi gwe ki ekikutawaanya omwoyo waliwo akaseera nga omugumba omuzadde nga yeesiimisa omugumba ekyo badde okimanyi waliwo akaseera tolaba nti tukolerera kubeera n'abaana naye waliwo akaseera ng'omuzadde ate yeesiimisa omugumba kakati waliwo akaseera ng'omutegeevu yeesiimisa omuntu omusiru kubanga omuntu omusiru ali seefu nnyo mu Uganda kakati amagezi gange gamaze okunvuga galina bye gantuusizzaako mbisimye nnyiize mbyogeddeko nenga kasitani nasasula esatu gyange ku munno wooki kaŋŋende ndabe nsobole okukakkanira okugenda otutuuka nga bakuvuma nga nnyini gundi ali mu kukuvuma omuwadde ssente osasulidde kukuvuma ng'osasulidde ebivumo tosasulidde kulaba wabula osasulidde kuvumibwa ekyo tekijja kusoboka ekyo tekijja kusoboka era nga mbasaba nga nange bwenkoze munno wooki gijje mu ssimu yo munno wooki evuma enkyukakyuka nannyiniyo yeesanguliza ku nkyukakyuka n'obukulembeze bwayo ebitoomi akakkanya enkyukakyuka waliwo bizinensi z'abanna NRM zetumanyi amata ga Jessa gaabwe golowooza tetuganywa olowooza amata ga Jessa abantu tebaganywa asinoti aga Jessa aga fresh diary abantu tebaganywa munsonyiweko aba Jessa kampani Jessa kampani eyo si yabali njogera ku fresh diary olowooza abantu tebaganywa nti waliwo ekintu nga kiri basic nga kiri amongst your basic needs ng'omuntu newooma omuwala n'otya ogenda kukikozesa naye bali be bannannyinizi kampani abali mu gavumenti be bannannyini fresh diary baagala nnyo okubeera ne gavumenti kubanga gavumenti eyo gye bakuumye mwe muvudde fresh diary nabo tebavuma bakasitoma gwe kyenjeeje alipiridde NRM ku State Square walaga nti teweetaaga bantu nga nikataaha nannyini fresh diary tavumanga ku bantu golowooza oyagala nnyo gavumenti okusinga Kataaha oba olowooza watukyawa nnyo okusinga Janet Kataaha bwe yatukyawa ne Janet Kataaha tavumanga ku bakasitoma be kyokka nga te gavumenti yasinga okugifunamu gye tunyeenya gwe kiyenje afunyemu obunusu gwe kiyenje olw'okuba wagejjanga entamu y'okulumbe gwe kiyenje afulutanga edduba obudde bw'ekiro gwajja ku bantu olw'okuba bakuwale bukaceere obusirusiru temuyina magezi temuyisobola era temulisobola gwe waalisose ne weebuza lwaki nannyini kampani ya fresh diary nga ye mukyala Museveni tabikozesa ebigambo ebyo oba tatuma babikozesa buli lunaku abagagga oba olaba kampani zaabwe zikola bisika bantu si bigoba bantu naye nga baakola dda bakuwa batya obuswazi ate ggwe n'olowooza nti kati wano ntuuse tekiteetaagisa muli basiru Maria Smart Vijje Junior
Maria Smart VJ Junior muri basiru muri condom gali mpita wa bakozesa nkozese ne bamala ne basawuka eri gwe kankubuuze tosobola bawagira mu ngeri yo tosobola kubawagira mu ngeri yo kolowooza gwasinga Lagadde okubawagira oba gwasinze jjajja Lagadde okubafunamu bukaceere temulina kye muzzaako temulina kifa abasiru fe bakasitoma abo ne tubeera abasiru mulungi kyasinga kasitoma awo nenkuleetera $3 almost 8 nompita kaceere nga buli mwezi subscribinga ku gunyo ne $8 nga waliwo ne app ko subscribinga ne $3 zino zetukoleramu emirimu gyaffe naye nga bakuvaluinga customer waffe omulungi gwe kiyenje gwe mulekwa kiyenje gwali ku bantu gwavuma gwali ku bakasitoma abo gwakkakkanya waliwo enjawulo wakati w'abasudiya n'abawagizi mujja kufuna abantu abatukyawedde bagambe wamma oyabo si bawagizi bo bakyawaffe ng'oli ne bwalijja ng'atunda kazambi bajjaga tugenda mumugula kasitoovuma Bobi Wine tugenda mumugula kasitoovuma Lumbuye Kisekka yeekolera oba Aptop Boss oba Smallville oba ani tugenda mumugula kasitoovuma Nsiimwe tugenda mumugula kasitoovuma PTA kasitoovuma Katongole tugenda mumugula naye abo tebabeera bawagizi bo abo babeera mu mpalaniraako baba bakutadde mu mpalaniraako omutunzi omutuufu bakitunzi omutuufu ntabaamu nabakasitoma nabikasitoma kyokka ate kyannaku b'oyita kasitoma ffe n'otuyita bikasitoma nga weenyulidde bo balina obusungu ku ffe bali mu kulwanagana naffe tebatwagalangako era ne bwe kiri bakidomolera nga kissa okulaga interest wakati mu kulwana naffe wallahi bagenda kidde emabega bakigambe nti wutuleyimbwa tulowooze waliwo omusajja amuyita Semakula kapiteeni Semakula ono wa Hiruota Semakula tukimanyi oli mu gavumenti era tukimanyi mwe mutujonyesa naye gwe wali owuliddeko kampani ya Semakula ng'evuma bakasitoma ya Hiruota wali ogiwuliddeko golowooza oli mugagga okusinga Semakula olowooza olina ssente okusinga Semakula ezo tayiro zimujja mu Uganda mbu Uganda Made bazikoledde mu Uganda za Sale olowooza osinga Sale ssente okubanga bw'aba atunda tayiro ze buli omu ayagala baba kasitoma era ne bamugamba nti kitunziwo avumye abannupu obutategeera ayinza omukuba amasasi Sale mu kampani ze nnyingi zaalina nga mwe muli ne za tayirozi lwe bali mugamba nti kitunzi wa kampani yo avumye abannupu obutategeera ayinza okukubwa amasasi bwe kiba nga bannannyini gavumenti bw'ovuma abannupu obutategeera mu bizinensi zaabwe baswana okutta kuba bakimanyi abaavu ffe tuweza seeruze nnyingi gwe kyekikuleetera ekibuli ekyo ekikuvumisa bannannupu olw'okuba ng'owagira NRM ate ng'obavumira wakati mu bizinensi yo lwaki oba ovuma bannannupu wakati mu bizinensi yo kankubuulire abagagga tebalaba firimu bw'obanga gwe target audience yo y'abantu bagagga tebalina budde kirumira nga anoonya firimu za kulaba kale ne wabagaye njagala kulaba ku firimu ng'alabira ku munno wooki akayiringu mama nyabo ano kasajja kano ne bajja bakagamba nti tereza ekigamba kano tuba tusimbudde wawawa alina omwana mujjewo kubanga kano kabakulu n'okudda abasajja abakulu bakirumira bahamu nga balaba ebyo ne balema okulaba oba Netflix ffe bakyenjeeji ffe bakaceere tetwasoma otuvuunulira tuyina ku budde bwo ne tujja ne tulaba ffe booliko bookala toyagala tumanyiira bwe walwala mambuluggo giyita mirembe mbwa ngezza omubiri ago mambuluggo ebyo birwadde bya sukaali yegwe okyalina n'emyaka mingi ku nsi nga tonnafa hakugalwadde bebo bowulira abafiiridde mu kinaabiro abadde agenze kunaaba n'afiira si kinaabiro kyekiba kimusse galwadde gayina munda ge gamussa ate wuuyo kakati ali mu gatankula golowooza wagejja mirembe abantu abaavu be bali mu seeruze nnyingi
ekyo njagala nkikubuli okuva n'olwaleero kyovula buno obuzzi bw'ebitaano bwadominating emikolo gy'abaavu kubanga gye mingi yawamwe ku kyalo mulinayo abagagga ameka wabayo emikolo mu maka ago mirundi emeka ire mu gy'abaavu mwe mubeera emikolo ne banywa amazzi g'ebitaano sales ne zirinnya era ne zeeyongera b'oli kufa abanaku b'ovuma bwe nzija ne ŋŋamba nti enguudo tezikoleddwa gwe obeera otya much concerned era mbeera nti omukyamu mbeera nk'ofendinzo ntya bwe njogera ku mikebe gy'eddagala egitali mu malwaliro mbeera nkunyiizizza mu ngeri ki bwe njogera ku nguzi mbeera nkunyiizizza mu ngeri ki era kasengejja ki ke wakozesezza okkuŋŋunta nti mu butuufu ndi kaceeri bigambo byange tuwala na nguzi tuwala na nguudo mbi twagala gavumenti mpya ebyo ebigambo binfuula kaceeri olw'okubanga wagejjukana ng'ogummonde gwa ddimbuka alinga ng'entamu y'obuugi bw'okulumba essebo ali kuli naye kwamanyiirira abantu mulekeraawo bannaye naffe tuli bantu tunyiga kiryokka okutulumba ng'oba tukulumbye naye tetunnakwogerako tetulina kye twali tukoze tetukukkakkanyangako tuli bakwano bo kubanga teri mukwano gwasinga kastomaawo naye ate n'otukkakkanangako n'otuvuma olulala wakola firimu sigijjukira linnya nagira myezi ng'ebiri emabega nga ndabira ddala nga gavumenti gye gifandinze omukulu mbu ng'ali mu kulaga obukodyo bw'abannabyabufuzi abali mu gavumenti n'abaopposition nga era wakkatiriza wano labawo nnyo wali ogamba ani okulabawo nnyo tubeegalidde temukkiriza basanyira ku bwongo wano olabawo nnyo pulezidenti yali mu firimu eyo abatuuze be beekalakaasa mbwe yayitawo opposition abakkakkani wano mulabeewo nnyo bano abasajja be bamu yassa maki oyassa maki gwe bw'oba olaba byolaba mu firimu byolaba mu nsi yo kyali baddoke kubanga firimu zizannyibwa nga zibeesinze ku true story naye bw'oba olaba firimu ezo zoyogera yendabirwamu y'ensi yo bw'oba oyogerereza ensi ezaakulaakulana kya China enguudo bannaye balaba abasajja wawo nga totugamba mulabeewo nnyo bannange twasigalya dde emabega wano mulabeewo nnyo bannange laba sisitimu y'enguudo laba sisitimu y'emmotoka laba sisitimu y'amalwaliro bwe batwala kibanda bamuddusiza mu ddwaliro okumujjanjaba naawona awo totugamba mulabeewo nnyo mulabe bannange amalwaliro g'abasajja wano mulabeewo nnyo ebyo byo nga tobitugamba mulabeewo nnyo lwaki firimu ejja ebeemu ng'eraga negativity mu politics eyo mulabeewo nnyo bannange wano mulabeewo nnyo polisi yeri etalya nguzi nga togitulengeza nnyo amalwaliro agalimu eddagala agalimu n'ebyuma ebikola nga togatulengeza nnyo enguudo nga tozitulengeza nnyo azeneka firimu kali funded by Museveni mbu opposition beebamu ne gavumenti wano mulabeewo nnyo nagiraba ne saayina nsonga lwaki nkulumba kubanga bwe baba bakuwaddeyo akasente bali baba bakuwadde oba promoting naye ate bw'otulumba n'okwata emmundu yo n'ogitutunuzaamu nkulayirira tuba tugenda kuzuuzumba kabeera kagenda kujjuutuka kubanga otubanja by'otaatuula ate nga ffe twalibadde tukubanja naye nze bwe nkusasula nzije nkubanja emmuvi ate n'otandikiramu kunvuma mbeera sikutegeera kati tukizudde ate munnange naffe tufandinga okubaawo kwa Museveni nabagamba osobola okubeezawo Museveni with or without your knowledge oba osanga ate naffe tusasulira okubaawo kwa Museveni ate bw'osubscribinga ogenda olaba emmuvi oba bw'osubscribinga ku platform okuli muvi ezikukkakkanya gwe munnankyukakyuka ezikumalamu amaanyi gwe munnankyukakyuka oba toyambyeko Museveni oba toyambyeko Museveni kakati ensonga lwaki nkugambye mulekeraawo okugula emiguwa egigenda okubatuga mugjeemu app eyo mu ssimu yammwe manyi abalala bajooga abantu bali eyo bakola mirimu gya naye neeno online gye tuyinako obwannannyini naye omutujoogereko si mu bubi oli waddemba okusigala ggwe ng'otuvuma bw'oba wasasuddwa kutuvuma
era bwe kibanga ddala kituufu Maria Smart Vijja Junior nga kikwongerako naye tetugenda kusasulira ffe kutuvuma, tetugenda kusasulira kutukakkanya. Maria Smart Junior bw'obeera Junior mu linnya manya okula, kyokulaba sikuva buto nagaana okumpita yanga, nnyinza okukula ate nga bakyampita yanga. Maria Smart Junior Maria Smart Junior wadde oli Junior mu linnya nebeera musajja mukulu muntegeera. Weebuuze lwaki bba balina companies nga bakola mu gavumenti tebakkiriza vuma bantu, kubanga tebalina customer wa Nuupu na wa NRM. Naye mmwe bakyenjeje olw'okubozze n'amayuga go n'ogiyita emirembe mbogezza amatama, olubuto lukujjudde enfaana nojja. Bukacere temusobola, temulisobola. Ererere tetwajja kuvuganya naawe ogira omutwe gukulinga ng'akayinja k'okuttooyi. Tetwajja kuvuganya naawe. Tulina ekigendererwa kyaffe. Naye ate bw'otwekiika tukwambala. Kati waliwo abajega abatalina kye bamanyi ku byabufuzi, abazze nga bo smartphone yebawadde omukisa nabo okwogera ku byobufuzi. Mukwana ebyobufuzi byewaffe tuzaalibwa bajaasi, byaliyo tubimanyi, bituli mu musaayi. Oli najja kati Museveni bamuvaako, remove Vijja Junior, tetukyajjawo dictator. Do you know how dictatorship operate? Gwe katugambe nze ndi mu kugenda Masaka nensanga wakati mu mpanga mu kibira ky'empanga omuti gugudde gwekise mu kkubo, nzigale nga nvuga ngenda gibuusa nti sigale nga nvuga ngenda. Dictator omumanyi golowooza singa ye yali yeemalirira bano abaatuma baaki, singa ye yali yeemalirira bano baatuma baaki. Kati yenna gwatumye nanneekiika nkaba kagumba, nze nina kuleeterawo eddagala ly'empagama nkaggirewo ddala nene mutuvuma. Kati ye Junior bw'aba nnyonnyola atugamba kitwamukola ki? Abaana bazze ne bagamba lekera otuteeka ku minzaani ez'ekisiru, fe amannya gaffe tegazitowera mu abo. Yes, nze n'okunjogerako obwogezi olina kusooka kukkirizibwa. Singa onjogerako ne nkugaa nti kano tekannyumira, nzija mu content wo, nzikirizibwa okujja nange ne nkugaa musajja nakugamba ondeke wagaana. Ekyo tekinfuula kaceere muganda wange. Erinnya lyange tekwaliko ssente za kitaawo oba za nnyoko nga tannafa okujja nze okulikola. Gwe kitaawo bwe yali tannafa yakugambako nti yampako ku ssente za dda teyatandika, oba yawako ku kiseka ssente za dda tezatandika, oba yawako kwani ku ssente za dda tezatandika. Bw'aba kitaawo yatuuka kufa nga tagambye nti nze naleeta omwana oyo bw'agamba tonteeka mu content wo mu ngeri bweti, bw'osigala ng'omuteekamu najja ne yeekubira enduulu. Tekimufuula kaceere, erinnya lirye. Si kitaawo ye yali muzimbira nga tannafa, si nnyoko ye yali muzimbira nga tannafa, eryo erinnya lirye tolirinaako bwannannyini. Naye ng'ebyo byonna nnandazze nnyo n'okwererejja neerereggiza nnyo. Jjamu app eyo mu ssimu yo, tebagenda tuguzisa miguwa, gigenda kututuga. Nze yeekubira itonga musiibe bulungi.